Omulungi ataba ogamba okyagwe munange wona wosinzira okubanga olaba of course waka waffe. Thank you very much. Nyongera okwebaza mu ngeri enjawulo nti okola kyakabi nnyo. Webala okulikinga, webala okusubscribinga, tereyongeza okutambuza enjiri nti ffe ababa ne waka obwakabi faba ne updates ez'akabi eziriko empya Tindi Files YouTube channel kwoli. N'olunaku olwaleero ndi wassanyu okutegeeza nti nina muganda wange Kalifah Aganaga. We've been friends for some good time, a very long time by the way. Kuva kalu yange etandika. Naye mumanyi ng'omusajja omugezi, omusajja alina talent, omusajja ateri antama buli kimu akyogera nga bwe kiri. A is A, B is B. Omwagala n'omwagala, omukyala n'omukyawa. Tubale tuba fight ya Jostel ne Prima Kadash egenda mu maaso ku kitimba. Yavuddeyo n'akola akayimba ke bayita Sibifaanana, right? Featuring Prima Kadash. Okitegedde Prima Lusania ng'agamba nti waliwo sponsor ali e Bulaaya yamutaddemu akasente n'agamba bakolaborating obubaka butuuke gye butuuka. Siba kiri muganda wange? Emboozi etandika etya naye nga tonabatuuka wasooka obuze ku bantu. Yama namanya n'eddoboozi bamuyita Kalifah Aganaga. Sibafaanana. Nze sekuba njawulo. Nawe tewekuba. Yaman. Yeah. Amanya n'eddoboozi bamuyita Kalifah Aganaga nakamba accident. Yaman nanyini nyimba nanyini ngato byonna. Kyekyo happy new year. Yeah. Kulike covid banaye bafane bange nsanyusa okubalaba era nga mbaagala nnyo mwebale nnyo kumpagira kubanga mwe mutali nga tesibaawo. Okay, amazing. Sibifaanana jjata mu picture. Kati sibafaanana nze nange munayimba ne waliwo ennyimba awo ze mbadde nkola. Waliwo omuwala omukyala awo mbadde nkolera ennyimba awo babloga. Mpozi ono omukyala bamuyita Emily. Yes. Smith Emily. Yes. Olulimba lwe namukoledde olutunda page ze olumwogerako yenga ye era waliwo ne mukwano gwera omulala ye namumpa bamuyita Lolo mu Nigeria naye ne mukolera olulimba wetu. Kakati n'obawo omuntu omulala nankubira essimu nangamba nawulidde ennyimba ze bakoledde bano zaabwe nange nina message njagala onnyimbire eri bweti ne bweti ntambulize mu mbeera bweti ne bweti. Nze ndi kyali wa Prima ndi mukwano gwe biki naye mbadde njala onfulumiza akayimba. Akayimba ako kanfulumize nga gwa kayimbi nga kalina message bweti ne bweti. Okay. Kubanga nze Prima mukwano gwange kyali wange ate tulaba kituyisa bubi nnyo okulaba omukazi akola nga bamuzza emabega simanya biki ebyoze bifaaniwe ng'omuntu nange nga faani sobola yingira mu lutalo olwo naye yalunyimbira message ekwata ebuulirira ekwata eyinza okugyayo ekifaananyi kubanga nze Prima njogera naye nambuulira biki byayitamu ng'omuntu kintu byatasobola kwogera naye njala nkolera message bweti ngeri mu luyimba nga buli bwe yawandiika nabikoowa naye mugamba naye sabajja kugamba mbu ate biki era oluyimba olwo ne wendufulumya ngera kuteekako disclaimer abantu bagambe nti si lulwo lwange naye oli sponsored kola mulimo era oliye naŋŋamba nze nteekeko featuring Prima message etuuke wa yegenda kati simanyi message egenda wa Josted biki byoyimbako mu luyimba alina okubanga yakuwadde package akayimba kali nti teweekuba njawulo oli owabadde n'oli abadde n'omuntu ng'alaba ebintu tabitambuza nga ngeri gy'abadde yabitambuza ng'omuntu ali mmiini ng'omuntu ebintu tebitambula bulungi kubanga oluyimba buno oluwulira olina story etandika nti nno yali university ngeri n'ebizimbe birungi naye nga temuli profesa yali yakuma omuliro gwe nga kati guzimira enku nga temuli aseesa ya designinga bulungi akapapula ku switi nga naye sukali we teyanoga ebintu yabikwatamu ng'atoga bali muyimbidde yoga mbogogo ng'omutima gwazitowako libula yayamba gwe nga weegiriisa gwe nowetiribuusa ng'okira kubula ng'owakitunsa singa kalimike saawa kasobola okudde mabega era ne tubizannya luto osanga wandibadde gwe na muntu wanjawulo notekuba njawulo sibafaanana nze sekuba njawulo ani atekuba njawulo olimu yeekuba enjawulo oli yekuba enjawulo naye ono teyekuba njawulo gyobulaba kale okitegeera so era mu vasi eyokubiri nti yo vasi eyokubiri erimu obukyayi bungi bwendimala okusiba akasumuluzo. We shall listen to the song. Okay. So ulimba lulimu obukyayi namuga nti oli omu ku bantu oli namba emu ku
ku list ku bantu bengenda okublockinga kankutereko wano okuganya ndaka yewe naye kali ayinza okwebuuza Kalifah kireka ludda wa omukwano gwo ne Jostedi kuba agamba zima tumanyi nti bate baddeyo badde between Prema and Jostedi tagambe nti lwaki tawaganye mulimu anti kati abaana bange balina okusoma ate nze nange nakola professional yange nga nze omuntu wajja nangamba nyimbira kino nze nkiyimba ate wajja agamba nti omukwano gusinga ssente ate sinayimba ku Jostedi kituufu tetumanyi oba lwa Jostedi oba lwa Mr. Henry nange gambe nti abantu bajja kukitwala nti era obubaka bugenda wooli kuba nayimbye message eyawamu naawe omuntu wa bulijjo gy'osobola okukozesa nawe ng'olinayo omuntu bwe oba ebintu tebitawo naye ng'osobola ogikozesa kitegeera ate oluyimba luno luli between okucakala ogamba lwerabiza omuntu past tolina byoyiseemu biki n'ebyo weeriire ku kantu ku kasente toddamu kweryaza amaanyi mbu ofiire bw'oli ku bantu okitegeera nti teweekuba njawulo weekuba enjawulo n'ogaana okulya akasoda n'ogaana okunywa akabbiya ng'ogamba munnange ate kampe ku bakyali bange nabo bananywako naye n'omaliriza gwe nga tosanyuse nga bo basanyuse oluyimba lulina message eyo naye nga directly nze nganzi siruyimbira nti Jostedi just ategere nti ndi Luyata kiringa woyimba nyimba z'omukwano buli omu alukozesa mu ngeri yenga wabawalabye era bangi nnyo abangamba nze Kalifah omwakazi wange namufunira kayimbako ndabirawa iki okitegeera kati naye yanvunaane ndi Kalifah okitegeera so ezo entalo zaabwe bazirwana naye kati kirungi ekyo kisinga nze ngamba kisinga okulwana okwevuma okitegeera oyisawo tune bone singa bakikola bwe era n'abantu abayombayomba singa bwe batyo bakola jangu eno zasule Luyata akuyimbira oluyimba otambuze message yo dhani okufuna ekinugu n'ogenda omuntu n'omutta n'ogenda n'omologa n'ogenda n'omusiranya n'obeera n'eki kintu ku mutima okitegeera naye nsobola okuwumbira ekintu nga message eri part of kubuulirira nti kyoyitamu nange kyenkola ki kyempitamu naye bonna eguma bibaawo ne gundi bamukola bati ne gundi bamukugula biteyakaabya amaziga gundi agira ati gwe okitegeera okwanya ku gravity ndi musajja akumanyi nti tolina gwotya buli kimu kyogeranga bwe kiri weesiga ki Kalifah kasooke nkubuuza ekyo okubanga buli omu omwambaliranga bwe kiri kaabaani n'omugamba kino kyekindi abamu batatakinga sides naba balaba ekituufu naye gwe oli musajja gwe mmanyi agamba nti kino kiri bwe kiti kati ffe batukuzanga tuli bakulembeze we are leaders okitegeera tetuli bantu ba bulijjo tuli ba leaders leader yenna alina okubeera nga onabira abantu mu maaso okusobola okutereeza okitegeera so nze omuntu just mbanga twogerako bwogezi kituufu nti kino munnaye wayogedde si kituufu mu public abantu bakiraba bubi okitegeera bajja gamba ggowa okitegeera ensonga ya gravity gwe ogyogerako kine kamiliyoni bigenda mu maaso yafulumiza akayimba nagamba yabadde ayimba kayimba ke mukama akola kali out naye nga abantu bagamba yasekera munne nga stage emaze okudda kakati simanyi ku David naye alina ensonga ze zaawa David agamba kamiliyoni teyamukolera drop mubiri biseera kati erudda ffenna tulina buli omu alina okukkiriza nti buli omu kati saa zino yeetaaga munne because at the end of the day biri tebikyaliwo abantu bayinza okulowooza nti kiri kikyaliwo tekikyaliwo ekiba kyogerako kya big 3 tekikyaliwo kati almost abayimbi ennaku walina okweguya omala sebabeera essaawa zino omuyimbi oba olina okukkiriza oba wakuba oba waliwo akabi waliwo fact nti waliwo abalala kati abakabi waliwo ebitiibwa ebitakyasobola kudda okitegeera nga tubyogerako mu history ne mu present mu reality tebikyakola ki tebikyakola for example edda abantu mwembi yatukanga mu kifensi nekola ki ndikyankalana abayimbi bangi edda kyabanga kizibu okufuuka sita kyo olaba basita bedda babanga bamaanyi kubanga nga kyabanga kizibu kati netomuddi yakubya akayimba ke ku TikTok kati naye yafuuse sita yamaana oli mutuufu naye bamukubira endu ndi agenda ku stage era omuyimbi owakabi nabo bayimbira ku stage zezimu kitegeera ojja nakwekanga nga ate kati stage ze bayimbako tebakyazimuteeka kuba abalabanga ate ento so ze neŋŋamba buli omu yeetaaga munne Gravity ayinza obbanze Gravity naliko naye edda nga yakamaliriza concert biri bye yayogera nga bamukuba enyo naŋŋamba nze sigenda ngenda kuyimba nyimba zange za gwomwaka ogujja ngenda yimba gospel kati nze badde nga nkimanyi nti Gravity ayinaeyo gospel omwaka bunagana naye kiri yabadde just coincidence nekijja kyazze mu kaseera
nga teyakisuubira asitegeke naye nekijja bwe kityo Okay. Ate ekyo buli bwe kijja mubaamu bonna bafunamu Chameleone afunamu osanga Katonda aleeta ate Katonda tagera fa osenduga bagamba kano tagera ki Allah tagera kibiya osanga kulo Chameleone stage yabadde imagine singa stage yagwane kuba abantu naye kenyini nga kwali singa yalemezaamu abantu ne batajja bannamawulire batera okubeera ku front yawo kati enkuba engeri gye yali ekanzeemu kale singa stage tegudde enkuba bwekanga mbwe nti mu bantu kimanyi nti n'abantu abadde agenda okugenda oli abadde ne mukazi we badda buzimbulire kitegeera ne batagenda mu shu kati ojja kwekanga nga kino kiraze ne Chameleone amaanyi ge because muyimbi ky'omulala asobola okikola taliwo no concert neegaana n'ogamba eddayo kubadde kuweyinga maanyi ge kubanga luli abadde nga abuliddemu nga bagamba Spice Dana yakoze stage yakabi kati obaddewo comparison ey'ekisiru okitegeera ye omukwano gwa muna Spice gwakomawo wali omwepikira ebintu binyagwa bitya kyogamba exo baba mama ne mukwasaganya ensonga zatuuka wala ne mudebikira bugizi uli omu kati ali bibye naye nga ekyo kyatambula maana mufuna kati abalya nange nina bendye owaayi kabaddire mwako Spice ayina abalya nange nina bendye naye nga walya walya wale batayogera ku kamera mukwano ge Kenzo yakomyewo gwe tasobodde kugireeta naye ate byawunzise bigenze mu mboozi za lutaaya ng'agamba nti Fire Lutaaya talinawo luyimba lusinga nnyimba z'emaanyi awo nno baavuddeyo bangi ne bamwambalira okuli ba Sudiman abakola ku TV abakola ku radio bayimbi bane balwini ntale n'abalala gwe ensonga eyo giweeyinga otya Kenzo alina kyabadde ategeeza abantu ne bakitegeera bubi yabadde takyogera mu ku minimizinga Fire Bongole naye yabadde ng'agamba nti Fire Bongole kye yakolako yakikola naye ate nange nina ate kyenkoza ate kyataakola kubanga Fire Bongole yalina amaloboozi amalungi naye ya promotinga music w'oyo mulungi kutunda ate nga wange wakoze eki anti era gyagamba nti platforms Kenzo zakozeseza tezaaliwo by then tezaaliwo kale tiyiki yabadde ayagalwa naye bw'osanga senga zaaliwo yali bale naye abaako wakituusa naye kati ye Kenzo yakiyajingidde nga ku byaleero nti bw'okebera bannaye kye nakoze naye nga Kenzo nze simunenya kuddamu luyimba omuntu yasinze okuleeta obuzibu bwe aba atandise okugamba mbu oluyimba yaluzeemu yaluwonoonye oluyimba lwe luddibwamu teruyinza kuba perfect nga luli kitegeera ate ono aba aluyimbye mu ye aluyimbye mu sitayiro ya Kenzo kuba kati okuddawo n'alukubanga oli obanga akoppereza oli obanga oba oli yali reggae nayo nakyusizaamu obataddemu ka art creativity eba eri luddawa so nze kyeŋŋamba ku bannamawulire tulekeraawo bannange omuntu okubeera ng'alina waali nnyine mwoleetawo era akasonga kati Kenzo mubadde temwagala kumuwaana mbu yagenze mu Grammy nga temwagala muwaana era ne mwagala muteekewo ekisonga mwagala okutta kiri ekya Grammy naye bati eno story ya Eddie ya Fire Bongole taje mufudde y'amaanyi kiwa nti kyekintu ekituufu ekirina okukolebwa okusiga obukyayine negativity than okwogera ate ku birungi okitegeera because Kenzo sikiwa nti yazzeemu oluyimba mu mutima mubi yaluzeemu ng'oli naye permission yagisaba buli kimu kyakoleddwa mu bulambulukufu bwaba teyakoze bwaba terwakunyumidde luleke like any other song nyimba nyingi nnyo bazzemu abembi bazzeemu nyimba za Kadongo Kamozaani biki naye kenyini osobola okugamba nti lwa Kenzo luno ndwagala oli terunkolera noluleka tojjukula nsonga ate ojjewo kiri nze ndabira ddala ng'omuntu yalese kyekibuuzi kwagala kunafuya Kenzo ng'amaze ofuna nomination ya Grammy nayagala akinafuye kitolina kyewakoze nebagala bafuule kino ki ensonga kiriba kibikke era aba spearheading ekyo abantu abalina ennugu ku Eddie Kenzo era weegendereze Kenzo kweyo ensonga woolabira abantu bo olina olabira abantu abakulinako ekinugu ku mutima koza ofuna awaadi ne bajja ne bakuwaanawaana because you cannot tosobola kusigala ku kintu kibi oli kye yasumentioninzeko mukyo ky'okubuuza Eddie Kenzo BET wakola otya kati anjagala ombuulira kale big eye oyagala connections mwabadde mwagamba mwagala Kenzo abawe connections kati mwe bannamawulire kibakakatako okujja Kenzo muteeke microphone ne kamera mu maaso mubuuza abaana bagala connections okikola otya okitegeera abayimbi bye yatugambye naye taliyamuwa connections wabula waaka eyamuteeka waali work hard connections zijja kusanga
n'agambira bamukubiranga essimu okuva e Gabon kuva Senegal luddawa n'afuna bookings naye talina amurifarinze nti ono wabula bwaka yamuyimirira nawagendayo n'azimba emikwano ensonga eyo kati sala oyinza oba gw'olinawo emmotoka tomanyi no Uganda ogiraba omuntu wafukira sita aba atobye nakoze bingi muno mu Uganda wallahi osobola onoonya omuntu akuwola akakadde ng'omuntu waafa naafa kituufu bulungi nnyo omuntu bw'amala okufa ogenda abantu abo bennyini bobadde weewolako akakadde omuntu omujjanjabe mu ddwaliro ne bajja kukuziikako ne batandika okwetema ebintu era bannange badde y'amabugo bw'ogenda okubala bw'oti amabugo ngenda kusomesa abaana ngenda kukola biki ogenda okubala bw'oti amabugo gali mu miliyoni oba ng'ameka naye ng'omulwadde badde yeetaaga just miliyoni 2 naye nga bayita naye abo bonna bamusondere tebatamusondera ne bw'amaze okufa bajja wano eno kati oli aleese tenti ya miliyoni meka ono n'agamba ze ngenda okugula keki ze ngenda okukola biki ze ngenda okitegeera ekintu ekyo tulina ensonga ezo tulina okukyukamu. Tuline Kalifah Aganaga Nakamba accident musajja wa Kabinyo very talented teri antama musajja mugezigezi yasomera ddala oyituko Kubya yakoma wataata nawulira akayimba otudde olabagana omanyi ngo liri wakyagwanyi atolwa amala n'otukuba togira n'oyo fala nenga abannayo omukulu abikoze era kati n'osuubiza nti okoma erubaga saako bakuba otupepo politics era twamutandika no politics is a journey nti lwe lugendo lwotandika olutali lwa lunaku. Yes boss. Kati tukyali bavubuka bato ensi eno ne bwogiraba essaawa zino abakulembeze bonna bakadde which is a natural fact. Kitegeeza ensi erimu eyagala bakulembeze bapya abalaze obwagazi ne bagenda okufuka bakulembeze bungi obwagazi okulaga naye nga toli ku kigambo kyo andi ku kigambo kyange naye byabaawo buli omu akimanyi ensonga yabaawo Kalifah mbutuufu akasente wafuna ku bbaasi oba saafuna bbaasa naye byabali bandyamu olukwe ffe twazimba ekintu kuva eri nga tukola abalabe tuba ku TV ne tuvuma abantu ensi yonna negamba abayimbi be Uganda bazze mu politics baani emu yatuuka nibabiwamu abantu abalala okudako omukulu akasimu n'oyogera n'omugamba teetagamu okubira kubanga kino tekikwata ku ye kino kyaggwanga nekatibo waliwo abaakikozesa nomugamba abo bayimbi tebabimanyi biki kirekawo enkolaganayo naye mwogera oba biri byaggwa ye aliku kati ye ali ku biri ali ku bintu birala nange ndi ku bintu birala ye kati ali kuba pulezidenti ate nze nkyanoonya majja kitegeera kati busuubira okudda 2026 aninze gwe of course 2026 Lubaga still era abaana be Lubaga bakiraba nze twawamu nayagala mpemu eyo chance abantu balabe kikyakoze tunole oluguudo lw'Ekabowa tewali kikoleddwa laba emyala tewali kikoleddwa laba obutale bukyafu wali ewalize baligambye nti Kalifah kyebikaze buziya kasente malwaliro wali ekitebi wokawoka kitebi temuli madagala kitegeera mwana so ebintu abavubuka tebalina mirimu kikye tukozeewo laba ebyo edda eno Lubaga yali community ya sports nafe tulina express villa fe tulina ekisaawe ekyakabi tutuka kutya okubeera nga hamu asobola okukwata sente n'azimba nakivubo ng'ali wali ewa ntutamuguza idea ate nga naye amuzinyi nakivunga taggwa ajja kuggwa kubanga ebirungi si bya pugupugu naye mba njagala kati nga bazimbe nakivubo nze ntwaleyo ekirowoozo kyange mbagamba naye tuzimbe ne wankulu kwanga wankulu ku mugazi ali wakati mu center mu tawuni naye embeera kutereeza butereeza ne tuba nga tulina ekintu ekiri stand kati abakulembeze buli baba nga bakutogera ebitone by'abantu kubanga sente buli muntu agenda kusoma agenda afuna omulimu afune sente abantu abamu bagenda yitira mu bitone bwebityo mipiira kati tumbula ebintu bwebityo edda Lubaga obusawo manyi obwabeeranga kuno nga lwakasawo kasendi waliwo biki amasomero sports yeke yabeerangamu abakubi b'ebikondo manyi be tulina abali muno genda kujja Muloko wali okitegeera tulina baani boys baana bakuba ebikono naye babulamu omukulembeze agamba eri abasajja nti abaana bano beetaaga bino ebintu tubitunulemu bali mu bamyoga bali mu omuvubuka talina budde bwa myoga omuvubuka w'essaawa zino talina budde bwa myoga omuvubuka w'essaawa zino muteeremu ekyo ekintu kyakola jangu tumbula ebyo bipiira tumbula ebya sports tumbula music okitegeera tukolereza arena okitegeera kati wano ku Lubaga mbutuufu tekuliko wadde gym baana gye bayinza kutrainingira tulina omukobi w'ebikondo wuyo mwana alina talent naye tewaliwo gym
nti jimu yine eyimiridde erimu buli kimu omwana oluyingirayo standardize eyo jimu omwana waba yiri mu jimu eyo kyekimu n'ali mu America kyekimu n'ali mu London kyekimu ninga ebintu bunto ku government busente butono nnyo you're a very very good songwriter owandise hits nyingi ezizo n'ez'abalala naye oli ayinza okwebuuza nti waki wakendeza ku pace gy'ofulumizako music naye nga zo z'owandise ziyitawo fine but nga gwe tokyata nyimba back to back no wakikola back in the day mbadde sikikola olw'ensonga nga waliwo obadde ombuuziza nti nga obadde mu politics yes badde nkutte amaanyi agali mu music nga ntaddeko eno mu politics buli kintu kyetagamu okubalansinga n'obudde tubadde tubuildinga Kalifah the politician yes nga Kalifah the musician tumutaddeko wano bali kati tuzzeeyo ku Kalifah the musician politician agenda wummulamu era saa yonna kati nyimba era kyobala oli tubadde tetufulumyanga music tumuwa balala nga tubuildinga career ya politics because we want to see Kalifah after 20 years we want to see Kalifah nga minister nga Kalifah minister wa gender anakola ku by'abayimbi ebya entertainment biki nga neke nyini yaliko omuyimbi nga experience agirina okitegeera we tutwagala Kalifah after 20 years nga kyali ku stage nga bafirigo yes man no ekyo nange mugende mugambe nti ate Kalifah kyogamba nti kikyamu kubanga bakyayimba paaka kikyamu it is wrong abasajja bagamba ekyo baba legend legacy bagikoze yes bagikoze kati abo bagamba sima olw'olukadde lumanye ensonda naye okati olw'olukadde lulina zaala n'ento walina okuba wa Africa ento because Africa kati erina kubeera record label nga olaba Swans nga erina bamwezi matuva abapya beereka abo we bati bajeizi baayo nga erinayo ne Bariyana erinayo abato because bo bakugenda vaawo then Africa is no more ekise band music band music yali atambula naye abantu tebabuildinga baana bato kubagira muki katujja kwekanga nga gundi yaabwe phasing out okitegeera Shiba mwesotinga Shiba yate ku kivulu notabuka nnyo ngamba mukulu ensonga zagwe zitya asimukama ne kajja simulinako buzibu ate waliwo jo simu yetagisa just kwogera ate zera zisindi siri nti simwagaliza bange era singana lisagalize nandiyogedde nga olaba nti bakale gravity nti banjogedde shot nabaawo neze nayogera shekoze eki nga buli kimu kiwedde just ne mulwi nga iri muganda naye munofamba okumukunya ati ne bambere ne bangamba banaye kyali wakoze embaga buli eno tebakuyise yes man ekitegeera okay what should we expect from Kalifah the musicians 2023 Kalifah the musician album na collaborations nyingi ezijja ndenga ne politician nchibya ojja tomusudde ajasigala nga wali ku kidombola mpala buli obukulembeze kinkakatako because nze nafuna omukisa nti nina talent sobola okujja akasente lero baganda banga batalina talent nenga muganya okwetereza wano mu ate UPRS ekozewo National Cultural Forum mu byogera ko kiri byo ebyo bajja kweseti bijja kwesotinga you subscribe to ndi member waayo naye just waliwo ebintu ebimu byetaagisa akalumagano kaddamu byebyo ebintu byebimu obukulembeze bukyetaaga okutereeza UPRS yetaaga okuinvolving abayimbi direct mu naye are you satisfied ne Cindy kyakoze nga president wamu so far kyakozeewo kale zikindaba kye bakozeewo ndooza kubeerabeerako mu mawulire bantu kubanga babyogerako Yudamani agenze n'ateesa ne mufuna ne gundi Yudamani kyekigamba ntubiraba mu mawulire babyogerera Yudamani naye practically ebinabo kubanga bitambula biveemu ekitangible copyright nayo baajogera nze nawaayo submission yange yali emu nti byonna mubikola ebya copyright n'ebyangu kubanga already baatubbadda kati omukyala nga Chance Nalubega onoogenda oleta copyright nga n'abantu abalya ku ssente za music we aba copyright abakopa music we tebakyali nawo baafanadda nga tukyalina nawo babanja naye kenyini nga taliiwo nga naye kenyini taliiwo so kati kyangu kubanga olredde mukitegedde ekitegeera oyogera ki ku nsonga genosala okubanga buli omu jaddukira buli afuna obuzibu gyagenda nakima ssente kyattabbu nnyo kibi nnyo kubanga genosali musale ye muntu ng'omuntu kuba tulina kuddukira mu paalamenti neteekawo embeera ey'enkalakkalire esobola okubeerawo paka ng'abantu tukyasobola kwewola oba kugenda wasale musale kubanga ssente zitulimu nnyingi nnyo tewaliko kubafuna ebisawo nze saaliko
Tewagenda kuguru Kalifah. Sagenda nina yusiri. Batukubanga nnyo enkokola. Saka simu kajja. Bagenda kiro. Saka simu kajja. Anti bakyaffe tuli bagezi Kalifah oyo kikulu tunagenda wali kati bajja labawo ye yekka. Ne bagenda ne boogera ebyobusiru byabwe era bakomawo na kati tubalabanga ebagenda. Yaman. Kalifah Aganaga yoyo nja kuba muleka agenda kulima emitongole naye ng'emboozi ebeeranyivu lw'omusanga eri antama abantu basibule Kalifah obabude ekipya ky'olina bananga manya n'eddoboozi omuyita Kalifah Aganaga kayimba akapya tulinawo akayimba ke bayita kukeesa kabaddewo naye ate waliwo n'akayimba akapya era akakafulumi ke bayita sibafaanana aka featuring ku Makadash genda kawulirize ne kasobola okukolera Makadash omujja ku lujja mujja ku lujja okimala ekiveewo nakyo kakati omanyi buli mukazi wano bwabawo besti agira gena tereza embeera ze bunayendeka era olwo n'omuntu awo yakomentize n'agamba ye Kalifah yagala kulya nsolo ya musajja ngamba nzikwata ku nsolo ya muntu teka sinza kusukkawo Kalifah